omukono guno guyitamu tudde wano n'abakulembeze ba Kampala bakisenyi tuni n'abayitofu eyitamu chairman wa Ruto Sekindi evuddeko n'abakulembeze abalala oba yiyo batuzze kubanga tulimu ombise tulinze omugole waffe atuuka Kampala era omugole waffe okutuuka Kampala tugenda kumwaniriza Kampala district yonna wakati atambudde awalala wonna naye yasalawo naga nkinsembyawo Kampala district kubanga ffe capital city kubanga ffe tukola ebintu ebisinga obweki ffe tukulwanya omusomo okusinga obweki era ndi musanyufu okuyita buli muntu yenna ayagala his excellency the president of Uganda ayagala okuprotectinga gains amanye nti president alina byakoze ayagala okukuuma emirembe mu ggwanga nga manifesto yagamba ayagala okukuuma security ayagala okuba nti nno enkulaakulana byagalidde mu ggwanga ate etandikira Kampala district era tumwebaza byonna byakoze tugamba tumwanirize mu byonna gyafuna ffe situgenda kutunulayo kubanga tulabe nti mu Kampala district bwayingiddemu tubadde tutya Kampala district tumweza n'omuggulu nga tutandikira ku Lusega roundabout ng'ayingira Kampala kati yayingidde Gomba naye Kampala twagala buli muntu yenna tumwanirize president yasookera Lubaga saa 8 ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda okubeera era mu kubeerayo tugenda kumwaniriza ku Kitebi primary school wagenda okuba olukiiko gaggadde wagenda okutuula tumwanirize engeri okuyira kwa bwerere buli kimu ekiri abatunda t-shirts bijazisanga ku mulyango engeri tumwaniriza kuba twagala kalaringa yero bw'atalina yero yangu nga kutambalako akayero kutekeka olina yero jangu oyambale naye naye t-shirts tuzirira mu bungi bajja kuzisanga awo bazambale nga 6 president ali Kawempe era nawe agenda kujja wakuba olukiiko gaggadde nga 7 president ali Makindye ku ssaawa 5 nga 8 ali Nakawa ssaawa 8 nga 12 rale esembayo eri Kampala Central Division tuli Kololo kati Kololo gye twagala okulaga waawe twagala bintu ennajje twagala mubasiisi ba busibu twagala abantu abalonzi bajje bandize pulezidenti wekakutasi kubanga lwe lugenda okubanga lwelusembayo esamale ya buli kintu kyonna era tugenda okulaga tituli redi okuwangula tugenda kuwera tugambe nti pulezidenti tuli redi okulisevinga mu Kampala this time tusaba nasaba bannakampala bonna nti pulezidenti Museveni tumulonde saba bannakampala bonna pulezidenti Museveni akyasobola saba bannakampala mwenna mumanye nti pulezidenti tugenda kumwaniriza n'essanyu epitirivu ennyo na buli kimu abaga nti Kampala tetuliyo tugenda mulaga nti Kampala tukola ki gyetuli era n'obuwombeefu ebivuga buli kimu tugenda kukola buli kimu ekisoboka kyonna kula nti pulezidenti Museveni mu Kampala abeera mulonde era kwolwo olunaku twagala buli muntu naali mu Kampala nga mwagize ayambale ye bw'atalina pati gye wayigiddemu nawe yambale ye agamba nti empagira kirawe kulaki yambala ye so eyo programu ya pulezidenti ya Kampala kino kyogera nga minisita w'e Kampala nga chief mobilizer pulezidenti wa Museveni mu Kampala district n'emiriraano kikola kinyagadde ekitabalina Kampala bannakabuulire kyomwekosa kye tukiseera kyonna twagala mu kirina yiteeke mu senta gye temugaa tugenda basomba tugenda kukola tya nedda mulage ku kulaavu pulezidenti mulage betukolera ebiro webiri tuzze kulonda assalamu alaikum era nga mbaagaliza Christmas ennungi mbaagaliza okulonda okulungi ennaku z'omwezi 15 pulezidenti okulonda ne Hajjati Misa Kamala tugenda omulonda n'amira Lukanga tugenda okumulonda pulezidenti okutegeezinga kulina akabonero akange ka bbaasi n'aka pulezidenti Museveni ka bbaasi n'akaamira Lukanga ku bbaasi basaba tumulonde ennaku z'omwezi 15 mujje mutulonde tunulemu ebyo tubakoledde atali wapate yange tulamu bye tukoze mu Kampala tulamu bye tukoze mu ggwanga lyonna Misa Kabanda oye, Natamina Lukanga oye, Ababasi oye, Utofu oye.
Chairpersons Kisenyi 2 oye. Chairpersons LC 2 oye. Iyo gyeva ne mu Kisenyi 2. Kisenyi 2 oye. Oye. Abakulu abo n'abawagizi ba President Museveni. Era tubasaba basigale nga bakyawagira President Museveni. Olumanyi bwe kiri